mwebale nnyo abakyatumbudde The Buzz UG kyemukola kyamaanyi obubaka bwamwe tubufuna kyakabi muganda wange One Love Family akadde wanyizeeko kiba kirungi wabula abatanaba ku subscribinga namwe mu subscribing. Big ups to Jeff Wise kyokola kyamaanyi kuba watukubiddeko akasimu ngo tusiima nga twebaza emirimu gye tukola kiba kyakabi baganda bange abali mu ggwanga wano Uganda nabali wabweru wa Uganda mwebale nnyo kubanga mutugoberayo wano ku The Buzz UG ng'olina ka business ko oyagala tukalange era nawe tukubire ku masimu wegali awo ku screen yawo aho tujja kubanga tusobola kukwasaganya business yo abantu basobola kubanga bagimanya osobola kutunoonyako ku kibanja ekya Facebook The Buzz wano ku channel yaffe The Buzz UG era nawo tujja tusobola kukwasaganya bulungi nnyo muganda wange wabula ate ngabo chimanyi nti guno mwezi bantu banji ba celebrities ababadde mu nezi birthday parties omuli Shiba Karungi ba Spice Dana n'abalala banji wabula olunaku lwa leero mazalibwa ga Evelyn Namulondo yo igwe tugenda kwogerako naye nga katusoke tuyozeyozeko ababadde n'obubaga bwabwe obwamazalibwa omuli Shiba Karungi Shiba Karungi yawezeza emyaka giri 31 Shiba Karungi ye wanjawulo nnyo ku ba celebrity abalala kuba abamu ba celebrity tebagala kwogera myaka gyabwe wabula ye yavaayo n'ayogera emyaka gye emituufu yagamba nti awezeze emyaka giri 31 egy'obukulu mwana muwala Shiba Karungi n'agamba nti naye yenyumiriza mu ekyo n'egyo emyaka gyawezeza n'ebyo ebintu byakoze mu egyo emyaka gyawezeza ku nsi mu eyo haso gyayisemu yonna ye mwana muwala Shiba Karungi nga mukimanyi nti ba celebrities abalala basigaddeeyo naddala abakazi tebagala kwogera myaka gyabwe mituufu era mbadiza yamuze mubalaba nga bagamba nti bakuzo obubaga bwabwe bwamazalibwa naye navayo nakugamba nti yali 25 era n'omwaka ogujera nakugamba nti yali 25 banji betulaba tebagala kuvayo kwogera myaka gyabwe mituufu naye nga Shiba Karungi yasobodde okubalagako nti osobola okuvayo n'oyogera emyaka gye mituufu tewali buzibu era abafanizi tebagenda kuvaako nti oba okuze bafani bagenda sigala nga bakusupportinga kyekyo ne Spice Dana kyakabi wabula leero mazalibwa ga mwana muwala Evelyn Namulondo abatamumanyi ono Evelyn Namulondo actress oba muzanyi wa firimu azanyira mu kibiina kye bayita Ebonies manyi be bamu kuba singo kuzanya firimu ziwano stage plays bayina makagabo ge bayita Theatre La Bonita bakabi batabu Evelyn Namulondo mukwano gwa Rema nfanfe era Rema wali Evelyn Namulondo abeerawo Evelyn wali ne Rema abeerawo friendship yaabwe ewangaddemuko bamaze emyaka nga 8 nga bali wamu era bagamba nti n'okukyayibwa kwa kyali waffe Eddie Kenzo era nono yalinamu omukono era yagamba Rema oyo muyayi tumute tugende mu maaso ne doctor era bagamba yali omu kwabo era boba ojikira n'embaga ya Rema Namakula ono yali omu kuba maid ono Evelyn Namulondo bamukwano nnyo ne Rema Namakula Evelyn Namulondo muzanyi mulungi ate muwala mulungi anyirira alabika bulungi era mujjukira n'ebibozibozi ebyali biyitinga nawe mabega nga bagamba nti ndooza ayina gwayagala mu balenzi bano ba B2C ba Kampala Boys naye era ebigambo ndooza tebyali bituufu nga bwokimanyi nti abantu bavaayo ne bacreatinga bisitole byabwe naye wabula leero mazalibwa ge tumuyozayoza mwana muwala Evelyn Namulondo y'omu ku bazanyi ab'amaanyi be tuyina wano mu film industry yaffe wano mu Uganda wabula nga bwe nkugambye nti bamukwano nnyo ne Rema Namakula avuddeyo naye napostinga obubaka ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'ayagaliza mukwano gwe amazalibwa amalungi Rema Namakula awandiise bw'ati obubaka bwa postinze agambye nti My Namulondo was born today. Cheers to 9 years of friendship and sisterhood. Nakupenda sana Namulondo Evelyn. Rema Namakula bw'atyo bw'ayogedde nakupenda sana kitegeeza nkwagala nnyo kigambo kya Luswahili abamu eyo muyinza okuba temukitegeera bulungi naye kigambo kya Luswahili yoyo Rema Namakula obwo bwe bwakabwe bwasobodde okuweereza mukwano gwe enfaafe Evelyn Namulondo bano bo bakyali ba blood babonga nnyo mukimanyi bulungi era bano abantu okulabika nga batambula wamu nti babeera wamu abantu bavaayo ne bagamba nti Evelyn Namulondo handbag ya Rema Namakula nga mukimanyi nti abantu abamu bwe balaba abantu nga bali babiri basanyufu waliwo abamu bekitasanyusa nga bagala kubalemesa ne baboogerera ebigambo kati so abantu abamu bali bavaayo nga boogerera ono muwala ne Rema Namakula nti atambulira ku Rema biki talina kya mugasa bingi ebigambo abantu be bayogera naye nga
si bituufu kuba bano ba blood babaddewo ate okuwangala kwawe emyaka 9 nga bali mu friendship kiraga nti buli omu ategera munne amutegera bulungi ate basanyufu ye kyekyo kiriyo baganda bange naye nga mwebale nnyo okwekumira ku The Buzz UG mwebale nnyo abatannaba ku subscribinga era ngenda kujjukiza nti teekako mask yo